Anita bagenda muyuya nnyo. Bagenda muyuya nnyo. Nnyo. Adde nnyo ku maviivi. Amanyi obuyinza gye buva. Anita Amongo yerabira obuyinza gye buva. Kati balina omuteekamu check. Politics bamuzanya wetu. Balina omuteekamu check. Adde mu level. Amanye ani ayina obuyinza. I'm a guest of the national chairman of the NRM. I'm not an intruder. True, I don't belong to the NRM, but we have got a written cooperation agreement. Now, to make a statement that for Norbert Mao, who is a leader of the Democratic Party and who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs of the Republic of Uganda, to aspire to be Speaker of Parliament amounts to intruding or trespassing in the NRM bedroom. Surely that is beneath the dignity of someone who holds the high office of Speaker. It is important to know that there are qualifications for Speaker of Parliament, and I have all the qualifications. But to be elected, you need the support of the majority of the members of Parliament, and the NRM has the majority. My only case is I should be on the short list. I should be vetted like any other aspirant. After all, I already sit in the cabinet, where I also sit by invitation, by appointment of the president. Mao agenda muyuya nnyo ekyankwazi paka bwe tunagenda mu kalulu k'okulonda ko bwa speaker. Mao agenda kubanga organ esemba y'amaanyi NRM eyawa waggulu olukiiko ndozoba yeseeke yetuula neeyisa ekiragiro nekola resolution nesalawo nti ffe NRM tusazeewo Anita Amongo ye speaker. Nibo twatuuse bwe batuuse ekyankwanzi. Now webadde confusion nga bw'ogamba. Omukulu n'agamba nti twali twasalawo. Nesi ekiri awo ennyo ekiri mu mateeka. Oluwombo kaseera lukubyemu wuma. Ne kiraga nti kati Anita Amongo ali exposed. Tali exposed kyokka ali vulnerable. Abalonzi Machiavelli bino byonna byogera banange nja kunyonyola Machiavelli mu kaseera akatuufu bandi mu kumusoma byonna binyonyola. Abalonzi tebabaawo nembulamu bwa bulijjo kalube lukiiko lwakika. Abalonzi tebabaawo. Abalonzi bagenda n'oyo gwe bakkirizaamu gy'atunudde. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atonda byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuga Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange. Baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange. Basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98
8813. agange yenze Geoffrey Mayanja kwemboozi mu UG ndi wano ne Innocent Tegusuulwa gwendi nayo lunaku lwaleero musajja wa NUP era ensonga azirambika bulungi nnyo ensonga zikwasaganya kale twesimye okuba nga tuli naawe tweyanza nnyo tweyanzege kakati bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga nga wetogerera essaawa zino ezimu ku nsonga zigenda okukulembera enkulu ze tugenda okwogerako ndikanduyite olutalo wakati wa Anita Amongo ne Norbert Mao ku kuvuganya ku kifo ky'obwa speaker kakati luli nyenkanda go kyajjanga ekisaaga nekireka nga kitabusire ekiri ekyankwanza awo amaziga meerere na biwoobe ekiri awo tugenda kwogera ensonga tugenda kuzinnyonnyola wano mami Innocent Tegusuulwa agenda kuzinnyonnyola ensonga endala ey'okubiri kitalo nnyo nnyini ddala ekyokuviibwako wayise okuviibwako omukyala mukyala Edith Katende mufumbiro yamuvuddeko mukyala we bambi kitalo nnyo nnyini ddala Uncle Tegusuulwa ono mukwano gwa wayiswa nnyo tugenda kuba twogera ku nsonga ezo tayinza butakubagiza n'okubako ne kyayogera ku nsonga ezo kyokka nga ate n'akaluka Makerere nako NUP nako yakeetisse yakawuuse buva newankubadde nti wabadde okusika omugona wali nga bwobimanyi Makerere tekyalina nnyo vibe nga bwe yabeeranga simanyi obuzibu buliriddawa era Mami Tegusuulwa ajja kutubuulira kubanga wayitira Makerere si bwe guli ajja kutubuulira tewakyaliwo nnyo vibe n'abaana b'e Makerere tebakyalaga butali bumativu obwe nga bwe baalaganga edda nabye ne president yakikoonyekawo Kyagulanyi n'agamba nti Makerere yabaaki Makerere bwe yabanga nga bafunye butali bumativu bo nga bo baatekangawo embeera naye ku mulundi guno ennaku zino balabika nga oba oli awo simanyi buzibu ki obuli awo so bye bimu ku ebyo tugenda okwogerako naye soko nzikiriza akubuuzeeko sebo nsanyusa okulaba mu katuli kimunnange amina sebo gitambula gitya mwe tuli mpola mpola amina sebo nebaza abantu bonna batulaba yensonga enkulu naddala buli muntu yenna awulira Oluganda tukweyanza kyokola kyamaanyi yonna gy'osinzira okuba nga otulaba n'otuwaayo obudde n'osobola okuba nga otulaba kwebaza kwamaanyi yesebo tutandikire ekyankwanzi ekyankwanzi bali mu literate eya ababaka abalondeddwa ab'NRM okulaba butya mbu bwe banaatambuza emirimu gyabwe mu NRM ne gavumenti okutwaliza awamu kubanga ababaka bagenda kukiika mu palamenti nga baweereza gavumenti bwe batyo naye mu ebyo ebimu ebitabuusiddwa mu maaso oba akabugumira katandise kali wakati wa Norbert Mao n'omukyala Anita Amongo newankubadde nti no ne Namuganza naye omu ku abo abeesimbyewo n'olaba nti abantu kati ebbuguma wakati w'ababiri ku ebyo ebigenda mu maaso Anita Amongo yategeezeza n'agamba nti oba oli awo NRM tusembeza abantu abagenyi tubeera nabo naye tutwalikiriza mbu bo tebaalikiriza bagenyi ate kuyingira na mu kisenge ng'ategeeza Mao nti Mao alabika nga bamusembeza nnyo oba oli awo kusukka bwe yalikomye n'okujja mu literate ye Mao yagambye nti ye mugenyi wa President Museveni kakati abantu beebuuza President Museveni atukuta okuyita Mao okujja mu literate newankubadde nti yamuwuba minisita naye nti kati kirabika nga kisusseewo okuba nga ajja ne mu literate y'NRM abeeremu n'okwongera nti nga asiga ekifaananyi ekyokuba nti amusembeza nnyo ku mwanjo era ng'abamu mpulidde amaloboozi ag'abantu abagaa nti balengerera wala nga bagamba nti tebaalibanga President Museveni ali mu kusembeza Mao okujja wa Anita Amongo ku lujjuliro n'olusaniya gaga nti omukyala amukoledde nnyo omukyala amubeereddewo ennyo indicators ziraga ebyogerwa n'ebikolebwa eri President Museveni biraganga oba oli awo abalengerera ewala abasoma psychology gati yalibanga ali mu kusembezayo mukyala Anita Amongo asembeze Mao asembezaayo asembeze tutandikira awo ebyayogeddwa n'okusika omugwa byatandise ku kyobwa speaker neyanza bwa Mayanja now ennaku zino mbadde ndi bokola research era mwezi gwa mukaaga awo nyina era YouTube channel endala gye nja okugulawo gwa mukaaga nga guli wala leero guno gwakuna gwa mukaaga nti June osooka n'abajulizi asibajulizi nina kyenjagala okulaga abantu kibayita munsonyo kibayita humanity omuntu akobuntu naye tekaliwo
nseso olwaleero waliwo omuvubuka ndoza mu South Africa bamuyita Kumal abadde avuluga ekinkutteko avuluza abantu ate bensinga okukkiririzaamu waliwo omusajja bamuyita Ken Patra Ken Patra ina ne munne bamuyita Siko Fernandez bawandika katabo Humanity and Politics ak'obuntu human being kali mu politics humanity nenga bo bagamba nti mu politics temuli buntu bulamu tebubaayo bobo bwagalo yinza bunoonya awalala President Museveni yakyogeddeko nnyo emirundi mingi abantu nga bakibuusa amaaso ngagamba nti bya politics si mazima bulimba bwereere bwamala byogera ate abantu ne batandika okugamba nti lwaki toyogera mazima naye nga kibagambye nze ndi honest nze Tegusuulwa bwe neetwala sifayo mulala kyantwala naye nze neetwala nti ndi honest kyempulira kyenjogera naye President Museveni akyogedde emirundi mingi n'agamba politics bya bulimba si mazima akyogedde emirundi mingi ekyo kisamalizinga nekya politics gwe tulimu now kiringa bwe n'ogenda mu boxing bakuba bikonde si bwe kiri netball babakabo basi n'aba comedy gye bali kati bw'oyingira ring ate ekikonde ne kitokota ate n'ogamba omusajja ankubira ki kati mbasitegeera bulungi ki lwaki okubye engumi ku mutwe onkubira ki naye nga wayingidde mu bikonde n'olwekyo kyennaku nti empiki za politics oli bwe zibalema okunyiga okuzannya okubala nga tandika okaaba wa unfairness naye nga game ogiyingiramu eri unfair tukwata bulungi kinga bwe noyingira kickboxing oba wrestling kale wrestling ayinza okubazanyibwa buzanyibwa naye abasajja bali aboogerako waliwo naku zino akatabo abantu ke basoma ennyo 48 laws of power era musajja awandise deception awandise obutabo bungi era yamegyewo ba Sanzu Art of War era ina kibaita 33 strategies of war musajja y'omu bamuyita Robert Greene naye gwe enza yasinze okukwata ennyo mu babiro bamuyita Machiavelli Nicola Machiavelli byasomesa ba politician n'abala tebaagala tubisome tebaagala tubimanye batulaga buntu bulamu naye nga tebubangayo ekifaananyi kye basiiga si kibali ate buli politician yenna buli ayagala okusucceedinga mu politics alina kuzanya nga Machiavelli nze kyofa gwe ngenda naye kati olwaliro kati Patra yes mukiririzaamu Robert Greene mukiririzaamu n'abalala wajendaga tuli mu politics kati abantu bagenda ne bansobera nze nganze Tegusuulwa myaka 15 emabega nyina abantu bembadde cycles mwentambulira nyina abantu benyumya nabo nga bangamba oyo Mao weenaalemo balumiriza Mao okubeera weenaalemo okumala emyaka 15 bw'atuuka ogenda ekyankwazo oli nakubira essimu n'agamba kawadwa toddamu okunkubira amasimu nonsonyiwa kawadwa kamwogerera wano no you see nze njagala essimu ya kawadwa okutabudde ankubire naye nga twogera ku birala kubanga nze ndaba yange y'ebintu ndi honest kawadwa aludde emyaka 10 ng'agamba Mao weenaalemo jo yankubidde essimu ng'agamba olaba musajja obwageze ekyangwazi olaba Mao bwageze ekyakwazi musajja nengamba oludde ongamba weenaalemu ate kati akeze ekyankwazi ate oli mu kumwewuunya kati emyaka 15 badde oŋŋamba ki kikyo badde oŋŋamba myaka 15 oŋŋamba nga Mao bwali oweenaalemu ng'ate oli mutuufu kati bwasimutuka n'agenda ekyankwanzi ate n'ogifuula ensonga oweenaalemu gw'ogamba bulijjo yes Mao minister Mao wa DP president general wa DP ne minister mu government ya Museveni ng'ate ministry ye yankizo ey'amateeka waliyo gamba nti omusajja bamuwadde ministry ye Kalamoja oba ey'endokwa nga ministry niyo omusajja ministry y'amateeka eggwanga kwelitambulira nti bw'oba oyagala okulabika nti oli wa demokrasia baleme gamba mbugwe oli dictator wadde oli
amateeka gano olina okulabika nti galinga agakola weefula agatambulirako minisita olwaleero ebyo byonna oli tebimumala kulaga nti Mao NRM neka ngende ku kinyusi kyetwogerako now Mao ali Kyankwanzi Mao minisita ngera bwe twogedde Kyankwanzi bayiseeyo ba MP ba NRM abakulembeze be NRM n'emikwano gya NRM Mao yakyogedde nti nze nayitiddwa nyinimu nanyini we NRM Ssentebe generali tebwahabulwa Yoweri Museveni Kaguta yamayise special guest special guest n'agenda wali naye era obwa speaker Mao yalangirira nti agenda Botwa bwagala ensi yonna nemusekerera tayinaawo chance kuba ina kuba we NRM nalaba ne omumika wa speaker Thomas Tayebwa ngagamba nti tetuyinza kuwa muntu atali we NRM yaliwa ye Mao oyo wa DP mbutebanza kwetulisizaako bo mu bwetyo Mao cabinet minister atula mu lukiiko olusembayo waggulu cabinet minister atula mu meeting ekyalingibwa chairman w'NRM ya president Museveni agitula mu buli week era nakubaganya ebirowoozo era nebiba by virtue y'okubeera ekyo abadde agenda era nayo n'abeerayo mu nkola yemu tukwatagana abadde atambula ndi mutabani w'omukulu wa president Kanyerugaba Muhoozi ng'atambula naye genda e Rwanda genda wabatambula bonna abantu omanyi badda Uganda bansesa wano juzi wano bwe twalina obuzibu ne Rwanda Mao si yagendangayo ne Kanyerugaba ne Muhoozi ku lwa Uganda no ebintu tubirabenga bwe biri tukwatagana kati oli n'agamba nti si wa NRM kati kambuuze nyina mukwano gwa babita Falidi Mpaji yansomesanga nnyo Obuyisiraamu twakolanga naye ku Vision Group kubukedde Falidi Mpaji na okimanyi nti eriyo Omusiraamu nga ye John ate kijja kitya nga Musiraamu ate ye John gwe bakuyitani eri eddiini Geoffrey okimanyi nti osobola okubeera nga gwe Geoffrey ate ng'oli Musiraamu kisoboka kitya singa olwaliro osiramuka n'osalondi wagamba nti genda kusigalayo mu Geoffrey ate kisoboka oli ejjako ne bakuwa eddala ery'Ekiyisiraamu eriyo bulungi John nga Musiraamu kisoboka kasita atola sohadu n'ayatula n'atuukiriza empagi z'Obuyisiraamu n'akola buli Muyisiraamu omutuufu ky'alina okukola kyekimuggyako Obuyisiraamu erinnya n'ekyambe wagala ne kimulya kyekimuggyako singa olwaliro nsalawo nze Tegusuulwa nga ndi Mukatoliki n'ensalawo nti nze nga Innocent kati ndi Musiraamu n'enkola buli Abayisiraamu kye bansabye okukola n'embikola byonna n'embituukiriza mbase muzikiseri Musiraamu Musiraamu naye erinnya lino bw'otuuka wali mu basheeki kaga nti Sheikh Isma Sheikh Ali Sheikh Abdul Sheikh ng'ate baga nti Sheikh Maya Sheikh Geoffrey nasomera ku University y'Abayisiraamu n'ensomesebwa abasajja abakugu mu Buyisiraamu wali Dr. Gwensinga okwagala nnyo bamuyita Walusimbe Dr. Walusimbe erinnya eddala Fazil linema kwenye Fazil ndoza Fazil musajja wa ddembe nnyo muvubuka muto muyivu ebitagambika mu Isiraamu nasomesebwa Sheikh Kasozi mukugu mu byeddiini tukwatikana nze siri mu Isiraamu n'ebintu bingi bye namanya kubisa mu bye baali babawaayiriza nga si bituufu okugeza bw'otaba Musiraamu Musiraamu akirizibwa okutta kifu si kituufu
si kituufu. Dr. Fazil walusime ddala linema okwogera njadijjukira yakinsomesa n'agamba kujja kwagamba ndi mu jihadi ng'olumbye obuyisiraamu muzze mwagala kutta abayisiraamu kati ate ba self defense. Now ndi ku Mao yoyo nangeza kunnyula Mao nti Mao ayina buli kimu kyonna ekimufuula nti ki kati kambuuze Mao gwe lwaki ogamba nti Mao si weenaalemu gwe lwaki olowooza? Kubanga President General wa DP ekibiina ekivuganya Mwami Museveni kimwagala omukwakulako obuyinza. Emabegako wali tubadde n'abantu tubadde ne Mabikke ng'akyali wa Nuupu teyaliko memba wa Nuupu nga mu kiseera kyesimu si ye chairperson president wa SDP kyamuggyako okuba memba wa Nuupu. Omukulu ono Omugalatiya Mugalatiya musajja waffe owakalevu pastor Abedi Bwanika teyina political party nga ye president waayo kyamugana kubeera memba wa Nuupu. Lwaki kikola ku Mao yekka? Nedda bino byogera ndi wa Nuupu nenze ntunulira logic kyajjako Mugalatiya okubeera memba wa Nuupu mbokubanga ina political party eyiye. Mabika kyamuggyako okuba wa Nuupu mbokubanga ina political party eyiye. Byawukana bitya ne Mao okubanga ina political party DP ate n'abaweenaalemu kimuggyako ki? Tewali kyo kimuggyako. Sikiraba nze nga nze sikiraba. N'abeerawo newe wennyini tubaddewo kabe wekitiibwa Kizza Besigye yaliwo naye ng'abagamba nti nze ndi wa NRM mu kutandika eri mu reform agenda naye katugize naye ndi wa NRM ntwagala NRM etereere. President Museveni okuteekawo okutya eri Anita Amongo kubanga bwabanga omusajja kubanga tibutula bisaawa zino nti omuntu ayinza okutiisa Anita Amongo essaawa zino w'amaanyi bamuyita Mao Norbert mu race eno. President Museveni okutuuka okuwandiikira Mao n'amugamba jangu obeere mu lwetuttu ekyankwanzi okuleetera amameeme n'okutya eri mukyala Anita Amongo kitegeeza ki? Awo empadde ngenda kati wano njagala kitegeerekeke. Anita Amongo yagenda okubeera speaker wa parliament. Eyo endaba eyange naawe osobola okuba n'endaba eyiyo. Anita Amongo yagenda okubeera speaker wa parliament. Bino bitandise okukolebwa oba bikolebwa eri Mao ng'era bw'omunyonnyodde n'enyo gy'omunyonnyoddemu atambula ne mutabani w'omukulu ne bagenda ewuwa n'ebikolebwa byonna n'ekifo ekyamuweebwa kya minisita wa ssemateeka mu Uganda kakati bw'obigattagatta ne invitation nga bunaga nti abalengerera ewala bo balaba nga President Museveni asembeza Mao okulivula Anita Amongo. Sigamba nti alinga amusembeza era amuteekateeka. Ezo ensonga Machiavelli yazoogerako engeri gye bazannyamu ebyobufuzi. Now ennaku z'omwezi leero ziri mmeka? Leero ziri 10 ogwokuna tubyogeredde wano nga 10 ogwokuna. Teeki yange nzaga Tegusuulwa Mao manya Anita Amongo yagenda okubeera speaker owa parliament ye 10 wabula ebigenda okujja Anita bagenda muyuuya nnyo nnyo adde nnyo ku maviivi amanyi obuyinza gye buva. Anita Amongo yerabira obuyinza gye buva. Kati balina omuteekamu check politics bamuzanya wetu balina omuteekamu check adde mu level amanye ani ayina obuyinza era ayina kweyisa atya era byabadde alowooza byonna abiveeko muyendebe yange nti bagenda mu checkinga nnyo Mao agenda muyuuya nnyo ekyankwazi paka batunagenda mu kalulu k'okulonda kobwa speaker. Mao agenda kubanga organ esemba y'amaanyi mu NRM eyawo waggulu olukiiko ndozoba yeseeke yetuula neeyisa ekiragiro nekola resolution nesalawo nti ffe ng'NRM tusazeewo Anita Amongo ye speaker. President Museveni yagambye anti nkyakugira Tayebwa wekitiibwa Tayebwa ye deputy
okusalawo okwo kwa waggulu nnyo nibo twatuuse bwe batuuse ekyankwanzi now webadde confusion nga bw'ogamba omukulu n'agamba nti twali twasalawo nesi kyekiri awo ennyo ekiri mu mateeka kabadde kalombolombo naye tuyinza okuddamu tutunuulire bonna abaagala okwesimbawo tuba vetting abategeerekeka yanita among ye Pasis Namuganza waliwo omwami omulala bamuyita Avados Alinga County bamuyita Niwazima ndozo Niwazima oyo mwami yayogedde nnyo corruption so oyo mwami yali nnyo ne Ssekikubo mu kwagala okujja mu mpuuga obwesige musajja tali ate eri antama musajja wa Mwamboka ndoza ava oba aluwaawo atyo Alinga County teri antama kati be basatu aba NRM abajeyo walonde ne mukyalo omulala ayakuba kabakumba masiku akalulu professor omukyalo omunene ayambale sapule oyo ne kwali then kwoteka ne Mao kwali ne kwoteka ne Mao naye obonero buno bonna bulaga mukyala wa Akena Jime Akena Jime mutabani w'Obote alina mukyala we bamukubye akalulu Betty abadde minister ninga wa UPC era nga alinga Mao bwolaba Mao bwakola ki Mao bwali nolwekyo bwe yemusa okwogera president yakambye nti tuzze twagala kulanga ebibiina ebirala gattaba na Uganda bonna n'agamba okuva mu aja 5 Ignatius Musaazi beyagezako gatta abantu n'ayogera n'Obotawo bwe bazze bagatta abantu era n'agamba nti bonna bantu baffe ng'atera kikakasiza ng'era abantu bangi ab'opposition badiringa n'NRM mu nkukutu ekyo kimanyi n'abatulaba bakimanyi bantu bangi badiringa n'NRM mu nkukutu now bwe yejjeewo bakuyita ku bwe ya oluwombo kaseera lukubyemu wuma ne kiraga nti kati Anita Among ali exposed tali exposed kyokka ali vulnerable abalonzi gye Makiveri bino byonna byogera banange nja kunyonyola Makiveri mu kaseera akatuufu lwandi mu kumusoma byonna binyonyola abalonzi tebabaawo nembulamu bwa bulijjo kalube lukiiko lwakika abalonzi tebabaawo abalonzi bagenda n'oyo gwe bakkirizaamu gy'atunudde obuwagizi bwa Anita Among bwonna bw'alina siga President Museveni akyuka n'agamba nti mbadde ntunudde eno kati ntunudde eno bonna bakyuka ne batunula eno ne bakulekawo Anita Among awedde aba awedde ne tebagenda ate kikoleera Makiveri akinnyonnyola nti omuntu olina okumuwanika omuwa obuyinza obusaamusaamu ate atandika okutiisatiisa okubumuggyako olyoka omukontroling omuntu omuwa obuyinza obusaamusaamu bw'omala okubumuwa n'abunyweza bw'ati mutiisetiise okubumuggyako essaawa yonna mbununa ekigambo Makiveri akinnyonnyola yanja nkwagala nnyo kiko kwenfiira era lwokoma obutampita wadde okushoyo siddamu wadde okukubira simu ge mazima kubanze ngogedde balo tebagenda gogera yadde okumbuuzaako tusobola okubuuza nsobola okubuuza tukwatagana naye woba tewakyali nnyo kitugatta mu primary tewalina mikwano miyitirivu ne mu secondary primary ogenze wala omwaka guno bameka bakubidde essimu bameka bakubidde essimu myaka egisembye esatu aba secondary eyo naye ogenze wala nga nti bakozi banno gy'okolera yes babali mikwano gyo nga bwe baavaawo obawuliza kyenkana ki tekiriiwo kati point eriemu nga nkyali ku Radio Uganda bampaako suspe ya myezi 3 nga siri ku mpewo abaali banjajjatta bonna bankubiranga obusimu
bankubiranga simu nga bambuuza Tegusuulwa olina ku namba ya Kenneth Musisi ono yakusikira abadde akola ng'oli bakuziza ate bo kye batamanya nti yali baali bampadde suspension nga tebangobye buli yeekubiranga akubuuza simu y'oli akutuuliddemu asooka nakkubira ogamba otya Tegusuulwa tikyakuwuliza ne kuzino noloza akwagala nnyo emboozi gye gwera olina ku simu ya Mayanja yakuddidde mu bigere zembwa z'abantu ye muntu waliwo omukyala waliwo gye nali nkola eyo nga waliwo omukyala alina woofiisi waatuula naye nga woofiisi ye waatuula waliwo n'abalala abakolerawo kati olumu oli ayinza okujja ng'ayagala kukolerawo n'omukyala tobuddebo bukunyuka nga bwaweddeko naye akyaliwo ate olaba agala okukolerawo kugamba nga babeerawo nnyo okusika omuguwa woofiisi eyo okusika omuguwa naye bwekyo kumakya ne bamulivula nga ekyo kimala genda naye buli yajjanga okutuulawo kubanga woofiisi zaali zaniganye n'eyange naye nga buli yajja okutuulawo mu woofiisi ye ono wabadde atuula nga buli atuulawo bwatyo okukolerawo ga bannange naye twamuwonye kati twegazaanya baniwe naye twamuwonye kati twegazaanya nti abantu kiki ddala abantu naye nga mukuugira yadde balaga nti babbi banyoleddwa nnyo agenze ne wali eri babadde mikwano gye nnyo nga banyumya baseka boogera bakuba obukule nga bye bagamba twamuwonye kati twegazaanyako bannange bw'ogenda okula Mayanja otegeera abantu tulina omuvubuka twakula naye bamuyita Sunday Pitonzi Sunday Pitonzi yagenda n'afunamu akasente naye nga embeera si nnungi embeera gye naye kyaliwa mu n'afunamu akasente ebiseera ebyo waliwo omuyimbi eyajja bakwanza abayimbi si babimanyi nnyo eyajja mu Uganda bamuyita ba Peter Miles bamuyita Peter yali muyimbi w'amaanyi webweru oba mu Jamaica naye nga erinnya lyo zitandikirako Peter naye kuba Peter oyo Onzi yayimba Peter Sunday Onzi erinnya music wako bagendamu bwatyo kati omuyimbi oyo yalinamu ekiroboozi kisaakaavu wabiviiriviiri yajja mu Uganda enankulabya wo tewasigala muntu abavubuka bonna abeesobola bonna bagenda Sunday Onzi n'akola ekyafaayo natikka Kamunye namba bagende balaba omuyimbi oyo ndizoba yali nakivubaawo nze saasobola genda tebaŋŋamba ne beetegeka tugenda okumanya nti Sunday Onzi abatutti Sunday Onzi nkutumiddeko nnyo taxi namba n'abatwala balabe omuyimbi erinnya ngezako yabaterawo taxi namba n'okubasasula n'abasasulira ku mulyango anti nkyakugira Sunday Onzi Kamunye yagiteekamu abantu 20 n'abagulira n'engoye Sunday Onzi nga alina omutima omulungi n'agamba bw'otuukeyo mu dansi n'ofunayo kamaama ate era ng'oli mu kunoonya leka naawe buli omu n'abala enkalo n'azimuwa n'azimuwa ne bagenda mu dansi muyibi w'amaanyi nja mujjukira ne bagenda mu dansi Peter Andre naye nja mujjukira ne banywa ne balya ne bakomawo ku naakulabye wayita emyezi endozange 45 Sunday sente nezikeewa nezigwerawo ddala yalina gye yazitegulanga nezigwerawo ddala omanyi bwe bamugambanga nakati tutwale tutwale olina olugezigezi jangu nawe tukuzikuweeko gwe lwaki wazituwanga naffe katukuweeko ne baluyita olugezigezi naffe tusabeeko nga naffe we twakusabirizanga tukwatagana ye muntu ngeza kunyunyula muntu onzijukiza nange omwami yali bamunyumiza ngakola ku gate y'ensambya awo yatakola ku gate ne mu parking y'ensambya nga yagenda n'asaba kubanga ebiseera bali bakyagisasuza kati n'agenda yakwata njiyita tenda nakwata tenda y'okugisolooza
kati nga alina sente biye abawo buli mwezi ndoze kwali buli mwezi kati yenga abasasula yenga asolooza parking eno tenda omuvuka nafuna akasente nafunamu akasente naye abavuka bawo ababoda bonna abalya ku gate y'ensambya abalwa ebiseera ebyo mu ddwaliro mundu omwo ne weddwaliro nga bamumanyi era nga mukwano gwabwe nnyo kubanga yali afuna akasente ngera bajja nnyo kati tunyamba mpola ye 10,000 nyamba mpola ya 5 nyamba mpola ya kakadde nga abawola awatali interest yonna nga n'abamu bamuluma n'abaleka anitabasaako mbeera nga n'okubookyaboocha bino mpaayo 5,000 mpaayo 3 mpaayo 5 nga talina buzibu bwonna ngera bamupraising ng'omuntu eyali abayambe nnyo mu kiseera ekyo naye sera kyatuka omulimu ne guggwawo tenda ne bagimujjako ne bagyeddiza embeera n'addayo mu mbeera eri ey'obwavu naye bonna batandika nga omumusekerera ekifo ky'okukolamu ebyamagezi sente yasasanyanga bw'ayagala ekifo ky'okukolamu ebyamagezi yadde nga mukwana bakazi mu kifo ky'okukolamu ebyamagezi sente naye nga be baazirya kati ye muntu anti omuntu abamuloge omuntu abaako ekikyamu olaba onyonyedde omusajja oyo omuntu katugambe bw'abayita mu step 10 okufuna sente ono atazirina omanyi bwagamba mbakubanga nze nyine ez'amayanja ate singa ndi wala nnyo talina pulaani yaazo talina pulaani yaazo laba emizigo gye yaguze gye yataddemu sente zirivaayo ddi awo laba takisi ze yagenzeemu alifuna ddi wuyo agenze samayi China talina magezi yali badde akola kino na kino na kino nene alibwa okwebuuza gwe pulaani agirina lwaki si gwaziyina sente munnange buli lwoyamba omuntu aba alowooza oli mu ssiro papa misaki yaluyimbako oluyimba nti gwoyamba oba tajjukira gwoyamba tajjukira gwoyamba tajjukira omulala oba kimunyiiza ate alabanga omwegulako bweguzi munnange bw'otandika okuyamba omuntu n'omuyamba gumu ebiri aba agamba mbu omwegulako kyeyagamba nti nno nti gwoyamba oyolambwa kuluma nteega oyo yali kamiliyoni yali kamiliyoni nti togwirana yamba ekisoboka kuba omuntu ono aba mu butuufu aba avuganya naawe awulira bubi mbugwamuyamba era abantu abasuzizza abantu omuntu gw'osuza lwagenda takusiibula era agenda akutenda omutima omukambwe agenda kutenda omutima omukambwe omuvundo omubi ennyo omuvundo omubi ennyo naye ng'omanyi byakuvunaana lwaki wamusuzanga mu ddiiro kati ng'alinga agamba muneyalize mu kisenge mwe yali badde asula nga ate oli mufumbo lwaki wamuguzangawo ng'okomyewo ekiro lwaki abaana bo wabubereraga amasomero amalungi ye ng'akusaba sente ng'omugamba talina mbu walitanga kakyalako ka girlfriend mbu ne kamusa amaloboozi byonna ebyo kati nekyo wakikyalibamu ku nsongasonga n'endala wano mukola ensonga z'omu kisenge amaloboozi ne gayitirira byonna bikunenya buli kimu era n'akugamba ani yakutuma onnyambe babitugambye bangi olina omufunira omulimu nakuteekako tabo bw'oba twegendereza n'omulimu ogwo n'agutwala omanyi nti omuntu bw'omunoonyeza omulimu n'agufuna kati ngaawo kusapiensa ogugwo gwennyini gw'aba ayagala kyantuukakokko ogugwo gwennyini gwe yamuleeta kyantuukakokko oli kumusembeza naye natwali naba nga yogera ate birala ogugwo gwennyini gw'aba ayagala ate ne bwagutwala gwe ne bakudimootinga era bayagala ofuluma ekitongole tayagala osigalewo era n'ategeeza n'abantu ekifaananyi ekituufu ky'oli ky'oludde ng'okweka abantu musajja tovumbevumbemu n'akyanjuluza
ne tubadde ku Mao wali tukubala kwa tulanda zemu tuli ku Mao kati point eri nti wano Anita Mongo bagenda mu yoyanyo era agenda kuyita mukulu so bonze bwo kwamaanyi era nga abalonzi abo bola bakati nga aba baliyo bonna tebalina nnyinibo Anita Mongo tabalina ne Mao tabalina mu kiseera kino teri abalina abalonzi si babo abalonzi ba Kyagulanyi abalonzi ba Museveni tebaba babo gwe nga gwe tebaba babo abantu ye concept yes. Abantu abalonzi babakuwa lwa Sabasumba nabalaba wa abantu nze kakati ne wati bampadde kadi ku mulundi guno nina ground oba olimba gino kugirabo tanti maiti byatambula bulungi ate kati gwe yali alina ground kati bana abalonzi kubanga wetwogerera olwaleero Anita alinga ayina kumpi buli omu wali badogama nti alina ebitundu 9 mu 5 ku buli kikumi mpulira mbona ababaka ba parliament bagenda mu office ne bafukamira naye oli nnyini buyinza bw'akyusa bw'ati gy'atunudde buli omu gy'atunula neziba meetings bwe mba meeting anti sikyayogera nsirika busirisi kubanga bano bonna boli nabo mu meeting baba balinze eddoboozi lya boss agamba ki yes kyagamba bonna gye bakwata bwe mudde mu lukubo ne balyoka beeyogeza tegusobola badde mutuufu ensonga eyo naye nga mu meeting ate abadde awagira eri weebale nnyo nomugamba lwaki tubadde mu meeting togaye ti nze mbadde omutuufu bankwe nseekezi kirumira mpi naye omusajja olwana ku nsonga asirisaati olwana ku nsonga asirisaati kati omukulu bwakusinza amaanyi meeting ewedde muli mu lukubo kubadde mutuufu musajja naye bayabaati twagamba dde okutwongeza omusaala tebagala kutwongeza kati bagala ye muntu ninga mu meeting balagira ddala nti gwe mayanja weka gwakiriko bo tebabiri namu era bwaleetayo ekintu awo ne batandika okujubiikiriza wamma naye bw'aba agambye tulindemu emyezi 3 tulindemu mayanja nayiga abantu emyezi 3 tegiri wala nga tusobodde okulinda ebbanga lino lyonna bw'oba oyagala otegeera omuntu ng'oyogera n'omuntu kyatayogedde ky'oba otwala buli kyayogedde kyonna totwalako n'ekimu kyatayogedde oba osimbisira misachero yayimba nti abantu beekengere abantu balimbe bulimbi gw'olaga embeera mw'oli yanyumya ekiri emmanju katate bw'amala bw'amala oyo gw'olaba misachi yagamba nti mu luyimba lwe misachi yagamba nti oyo gw'olaba ng'omuntu mulamu ate yasinga obukambwe oyo awoza bannange temuyomba nnyo tukwatire temukale ate oyo mukambwe nnyo n'okusinga bali abaka boolaba nga bapangulukufu oyo mukambwe nnyo bonna his excellence Kyagulanyi Kisentamu abayimbyeko Kamiliyoni abayimbyeko Kafeera abayimbyeko Basodde abayimbyeko kati ekiye kyankwanzi ndowooza gatugira tugenda mu maaso nga tumaliriza ku nsonga nti omuntu emirundi egisinga politics omuntu bamuteekamu check n'amanya nadda mu level ne yeetereeza nze ndowooza gwe muzannyo oguli ekyankwanzi wano kuteeba kwange biyinza okukya ku makya Mao nga amututte ndiye nga ze mukulaba okwange olwaleero Anita bamutadde mu check paka nga bwe tunalaba omuzannyo bwe gwe n'agenda kubanga babagambye nti bagenda kudda mu kaseera akatuufu baveetinge ate bigenda kujja ku speed ogenda kuza omwezi meka 10 ogwokuna 15 ndowooza omwezi ogujja kwe kulayira parliament eyinza okuyingirawo mu gw'omukaaga oba ogwokutaano awo gwennyini gw'omukaaga awo bajja kuba bayingirawo kitegeeza byonna bye twogerako tewakya mu mwezi gumu biteekwa okuba bimaze okutuukawo kati ate bwe bagambye nti vetting kiba kitegeeza bagenda kuddamu okubatwala mu kasengejja kati kasengejja kyekinaava mu kasengejja
kati waliwo ekintu ekyakyo njagala okuyigiriza mayanja ekyomulembe so bamuyita Anthony yabadde akyogerako bakiyita pattern Tone Anthony yakyogeddeko bakiyita pattern munange na bulijjo simanyi lwaki nali siziwanga bodde zikolako research nazinoonyerezaako pattern kitegeeza nti ekinyonyi bwe kiba kitambula ng'embaata nga kissa nnyo ng'embaata kikerebera ng'embaata kibeera mu mazzi tewali nsonga yonna gw'oli akunnyonnyola nti ebyo byonna wadde weebiri ne simbaata tukwatagana kati nze ndi mukatuliki nyino ne sapule ne buli kimu kyonna tewali nsonga yonna lwaki ojjamu embeera egamba mbu siri mukatuliki singa nkutuukirira ne ngamba nti nze sapule nyambale sigikiririzaamu era wadde nze innocent ne siri mukatuliki era n'obukatuliki sibwagala emikisa giba mingi nti nsobola okukonvinsinga kuba olowooza ndi musajja mukulu kubanga olowooza tuludde naawe niwe wateekwa okubaawo patani zange engeri gye nnyambalamu gye ntambulamu bye njogera gye mbeera nabatizibwa abaana bange babatizibwe ndi mugatte wa mpeta nsoma erubaga nzikiriza mu ekereziya kati bwe nzija ne nkugamba mbu siri mu katoliki mulimu abantu abakkiriza nenga patani zange zonna ziraga ndiki ndi mu katoliki kati fulale oyo ali nnyo mu nsi bwana mayanja ng'omuntu obubonero bwonna bulaga takuuma byama ninagamba eka naawe oli oŋŋambyeko ekintu nenkyogera tukwatagana era novaawo nombuulira ekyama obubonero bwonna nga bulaga omuntu munyazi yenyaga gundi nedda yajja n'okwolokesa sente zasooka teyazikuwa najja n'akujugolokeza okubiri natazikuwa najja n'ogwokuza kati nziguula bagenda kukuwa sente notagoberera n'obeera n'omuwa kati kyeki kye nagambye nti omuntu goberera by'atayogedde byebikulu niyo omuntu bw'omutunulira entambula ze Mao entambula ye mikwano gye ebifo byabeeramu byayogera ebikolwa bye wenaalemu kaswa neera sookujja nagamba nti nze ndi wa DP kakati andita amongo kyabadde talaba kyova agamba nti nedda bw'obeera mukwano gwa famire ojja paka ate mu kisenge yebadde yeddamu ansa mayanja teri mukwano gwa atuuka mu kisenge nga mukwano gwo nnyo osobola okubeerawo okutuuka mu kisenge kyalibadde kimulaga nti omusajja wenaalemu n'okusinga kuba namusajja wange Simon Droko babazzeewo wakaga jofula wali wali emikwano waliwo gye tutaganya kumanya nti wadde mbeera ku lw'entebe nenga mukwano gwo nenga tomuganya kumanya nti obeera ku lw'ennamasuba oba obeera ku lwa jjinja nenga mukwano gwo nga bwakuba akasimu owange oliridda wa mbadde kyali waka wano kale kati kanzijawo niye mbadde nvaawo kati mbadde ndi nomufuluma wano toyagala atuuke tomuganya amanye ne gy'obeera nene mbeeramu kakusanga wooli ne mbeeramu omukwano gw'omanya gw'ogamba nti mbeera naluvule kwanza amaka gange gali naluvule tukwatagana mulimu omukwano gwo gw'ogamba nti mbeera naluvule nenga wadde okimugambye tomuganya kumulagirira w'obeera tomuganya kutuukawo ne wabeerawo omukwano gw'olagiriramu akatonotono nti bw'otuuka wano na wano awo ne bw'ombuuza bamanyi tukwatagana ne mbeeramu omukwano gwo gw'ogamba nti bw'otuukawo ku stage ya booda ng'onninda nenga omulagirira naluvule gy'obeera bwakuba novaayo ewuwo n'ogyotambula n'omusanga ku stage ya booda ne muvaawo nenga mukwano gwo omusanga ku stage ya booda nebeerayo mukwano gwo ng'omugamba mbeera naluvule nenga bwakuba essimu n'atuuka ku gate tomukkiriza kuyingira oba mumaze dde okwambala buli kimu kyonna twanga obudde bugenzi nenga waka wamukkiriza n'atuuka
eriyo gokkiriza okuyingira gate nende ku balcony kumpi tatuuka kana kagulako ku balcony genda tatuuka ng'akomaawo eriyo akoma ku balcony katugende nga tomukkiriza kuwenjula kateni eriyo ayingira eddiiro eriyo gwogamba nti andi eno ku dining jangu eno ate nolwo nayingira eddiiro nga tomukkiriza okukwata ku remote. Yes. Kati emikwando girimu ebika ninga bwe nkugamba abantu bagoberera pattern nti ndi mukwano gw'amayenje ne tukomawa. Yes. Tukwatagana kati kyovola abantu bagamba disappointment teri muntu adisappointinga oba walemererwa bulemererwa kumumanya kumutegeera kati kulo nasalawo nti sicha nkoyo kupretendinga kati kanzije tukalaza kanzijeyo naye obubonero buba bwakola ki bwakolagadda bubaawo nolwekyo obubonero bwa Mao butegereka bulungi nti wa mu kisenge. Tweyanziza mu dakika 5 ze tusigaza zino manija tugereko ku nsonga ya Waiswa mukwano gwo kufiirwa omukyala Edith kitalo nnyo nnyini ddala kuzika kugenda kuba kwa lunaku lwanki olw'omukaaga byazze bubi amawulire gazze bubi kubanga tubufumitiriza Waiswa kyaliko essaawa zino simanyi naye nga wabaddewo okubagana empawaawo waliwo etteeka erimukkiriza okujja okumukuziika ne bamanda bamuzaayo oba tewali kati gwa amateeko gasomyeko era ogamanyi gagoberedde waliwo omuwato gwonna Waiswa basobola omukkiriza okujja okuzika ku mukyala we okuva mu eruzira. nze nganze okumanya kwange we kukoma mbadde sikirabangako sikisomangako sikiwulirangako wabula ekisoboka ekyabadde kirina okukolebwa kwe kumuwa bbeiro kwe kumuwa bbeiro ekyo kiri mu mateeka olunaku lwali lutukoledde emboozi eno nga bamukomyawo mu kooti olwaleero ekisoboka kumuwa bbeiro wamuwa bbeiro agiye reportinginga kati wamuwa bbeiro asobola okukolayo byayagala mu ddembe lye kubanga ssemateeka emuwa eddembe lye kubanga no bw'omuleeta okuziika ng'aliko empingo ajja aziike ng'ate tewali nnyo omusango gw'omuvunaana security oba ogenda gikola otya ku nannyini w'aba kubamu akafaananyi kiyinza okubeeraawo muze n'abasirikale b'amakomera kuba balina mumukuuma balinga bana 5 waliwo abantu 8 ate omuntu mumusibira bwerere nze nganze Tegusuulwa ekyo sekiraba nekyendaba kumuwa bbeiro bbeiro agende aziike mukyala we bamaliza okuziika mukyala we ajje nga ye reportinga mu kooti kubanga asaanidde okubeera bail asaanidde okugifuna kubanga bail waliwo etuuka kasomala emyezi nga 6 n'okusoba osobola kubanga obala okkirizibwa okufuna bail etaliko kakwakulizo okkirizibwa okufuna bail etaliko kakwakulizo kyendowooza nti nze mba kuba mulamuzi mbadde muwa bail kuba tewali nsonga yonna emumisa bail n'ekyannaku ekya Edith nnyo ddala nnyo abadde akyali muto family nto yaliwo ng'omwami we abbibwa akalulu ngenda ku mwezi 15 January 2026 akalulu mufumbira bakubeerawo osanga byali badde bidala kubanga akalulu yakawangula Alex Waiswa mufumbiro yakawangula kino kankyogere wano nze nga Tegusuulwa nyina n'essuubi tomanya Waiswa omusango kugende mu kooti awabire Frederick Luhindi era nze nyinayo emikisa nga 3-4 agogamba nti tomanya nze kubanga enkole yange yabutagwamu ssuubi Waiswa mufumbiro omusango ogende mu kooti bw'amala okubbibwa akalulu musajja wattu asibiddwa emyezi kati giringa 7 kuva September ali incarcerated asibiddwa awatali nsonga zitegerekeka nabbibwa akalulu ekyo kiruma
n'ekisinga okuluma sina kalulu akaluka mirundi ebiri ne kabbibwa akawaiso ne kabbibwa naka his excellence Kyagulanyi Ssentamu mukama wange nako ne kabbibwa biruma n'ekisinga okuluma si kyekyo ekisinga okuluma ye waiso obutabeera okujjanjaba Edith ekyo kyekisinga okulumira ddala n'okusinga bino byensoose okwogera ebibiri abadde mulwadde Edith mulwadde wa kansa buli lukyala buli visiti weetaagisa emitwalo wakati wana n'akakadde buli lwogenda mu ddwaliro okukolako therapy eya kansa kiri expensive nnyo wakati w'emitwalo 4 n'akakadde nate okukolako sajjale kiri wakati wa miliyoni 4 ne 12-15 sente ezo okuzinoonya zeetaagisa munno osanga waiso agamba ndange nti osanga singa yaliwo mukyala yali yeeyongeddeyo ku akabanga kuba mazima gali nti yafudde kansa ko ge mazima naye abakubeerawo obujjanjabi n'omukwano n'okwewaayo kubanga obulwadde obw'ekikula ng'ekyo bwetaaga munno tolina gw'osobola kusaba sente leero ne ku luli tasobola bitegeera osanga waiso singa yaliwo yali badde amujjanjaba mu ngeri eri beta byonna nga biganya agenze leero ziri saamekawa sawa 5 zennyini tetunamanya kigenda kuva mu kooti ne twalirowoozezza nti waiso asaanidde aweebwe beyiro agenda aziike mukyala we olunaku olw'enkya eruka fairness is suggesting ekyo tekyetaagisa kuba nti amateeka wagasoma nnyo teweetaagisa kitegeeza kuwa musajja beyiro agenda aziike mukyala we kubanga ndaba wano post eteereddwayo National Unity Platform dakika 5 zakayitako Comrade Waiso returns to Kanyanya Court this morning at 10 am zino zennyini zino zitisawa nyine dakika emu for his bail application hoping the magistrate will be human enough to grant him temporary freedom to pay his final respect to his departed wife. Kyekyoka kyetusaba aweebwe beyiro olwaleero agenda aziike mukyala we omuntu yenna kino tekikwatagana mateeka kikwatagana kubeera muntu kweteeka bigere bya mulala tukwatagana tetugambye nti emisango gimugibweko tugamba aweebwe ng'amateeka gagambibwa aweebwe beyiro agenda aziike mukyala we tutwala okunyolwa okubagiza okugumya eri famire ye naddala famire y'omukyala famire ya Waiswa okusingira ddala okuba nti Mukama atuyamba egume kuba akaseera kakazigizigi Waiswa ne famire mwali nyina kyendabye ku mukutu abantu nga boogera ebintu bitakwatagana abantu abamu nga basanyuka n'okusanyuka era nga nvumirira enkola eyo tukwatagana ffenna at the end of the day ffenna tuli bannayuganda tekikwetagisa kutuuka ku leve eyo naye nga yembeera mwe tuli katulinde ebinaava mu kooti era tujja kuba tubategeeza naye nyina yakakisa tomanya nze zitambulira mu kukkiriza na kusuubira nyina y'okusuubira nti ayinza okuweebwa lwaliro beyiro yenzikiriza yange twogedde wano nga tulaba genda mu kooti yenzikiriza yange nti ayinza omulamuzi okwekuba mu kifuba n'amuwa beyiro kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege mukkirize tumalirize wano agange nze Geoffrey Mayanja kwembozi mu Ujimbadde ne Innocent Tegusuulwa twagaliza kaseera akalungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo
tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbu nno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.